nga 21 omwezi guno ekimanyi kyaggwa n'amenvu Makerere University bw'enaabegwesa obennyini Kyambogo University ku kisaawe e Luzira ku ssaawa 8 ez'emisana. Wabula abategesi b'empaka zino bagamba tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso enyiga mbi ku lw'ebimenya amateeka. Wabadde nga akaseera akazibu buli Makerere University bwe badde esisinkana ne Kyambogo. Bano balabye nga tebayinza kugumiikiriza mbeera eyo. Kola kyonna kye tusobola okulaba nti nno omupiira gubeerawo ne guzannyibwa bulungi ate era n'abalabi ne banyumirwa. Kyova olaba nti nno omupiira ogwo twasabye ne tuguteeka mu kisaawe ekya Maroons ekyeruzira gye gugenda okubeera. Era emipiira egisinga egya Makerere gye gibadde gizannyirwa kubanga ekisaawe kyabwe kikyakolebwako. Ensonga ffe tuyinza okutegeka ng'abategesi ne tuteekawo obukuumi naye omanye omupiira guleeta essanyu ery'enjawulo mu lifuutifuuti kye tuyita emotions. Kati oluusi ziyinza okuyitira naye nga nsuubira tukoze kye tusobola twogedde n'abakulira emizannyo mu universities okulaba nti n'abawagizi baabwe babakomako nga bakola ebyo ebisaanidde ku level yaffe eya university. Ttiimu 8 ez'okwetambula lawundi eno zawuddwamu ebibinja 2 era nga buli kibinja kirimu ttiimu 4. Mu kibinja mulimu Kampala University, Nkumba University, Uganda Martyrs University ne Makerere University. Ate ekibinja B kirimu Kyambogo, Uganda Christian University, Gulu ne Busitema. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.